Omuvubuka ng'amaze okumugamba nti kyenjagala kwe kunfunyisa olubuto kyamwewuunyisa, kyamutiisa nnyo ne yeekanga. N'agamba mukama wange, oli boosi wange, oyagala nfuuke bbaawo? Ko nze nedda, saagala mwami, saagala obeere mwami wange, naye njagala ongiwemu enkwaso zo, nfukaamu amazzi go. Gokka ge njagala nsobole okufuna olubuto kuwa miliyoni ze 3. Ate nga maze ennaku nga nkwetegereza, toli muvubuka mubi. Engeri gye nnoonya omwana waffe ayinza n'oba omulungi. Yambuuza nti mukama wange, okakasa oyagala nkuzine nkufunisa olubuto? Ko nze ye nti kale, naye tosooka kwekebeza. Namugamba ekyo kyangu nnyo, nange kyensinga okwagala. Twekebeze onzine bulungi nga tolina kiweeraliikirira, nga wenna omutima gukuli wamu. Ko omuvubuka nti mukama wange, nze wendi bwe tunaamala okwekebeza ng'oli mulamu nga nange ndi mulamu, omulimu ŋŋenda gukola miliyoni 3, siyinza kusobwa ssente ezo. Era nja kwebaka naawe bulungi, nkuzine bulungi, nkufunyise n'olubuto. Kati awo namubuuza nti naye wali ofunyisizaayo ku muntu olubuto? Nga nti saagala kugenda mu kikolwa na muntu ataatuukiriza ekigendererwa kyange, naye nosooka okakasa nti omuntu ono yali azaddeko, siri na mugumba. Miliyoni zange 3 zingenda omuwa, zijja kuvaamu omwana gwe njagala. Ko ye nti era yandaga ekifaananyi ky'omwana we gw'ayina, ng'akaana kalungi, kalabika bulungi. Muli nagamba nange owange kyagala afaanane kano, era wano wenkutte siri wakuta. Omuvubuka yambuuza nti kaakati tukikole ddi? Ko nze omanyi kye tugenda okukola? Oluvannyuma lwa wiiki emu okuva kati, nja kuba ndi mu nnaku zange ez'okufuna olubuto. Kati namuwa ddeeti, ne muwa olunaku we tugenda okwesinkana tukole eddiiru yaffe kiggwe. Era bwe tutyo twaddayo eka, sirina ssente ze namuwa. Nasasula busasuzi bye twali tulidde awo ku restaurant. Twasigala tukola emirimu gyaffe, kuba ebintu biri tebyalimu mukwano nti oba twekwana, eri yali ddiiru. Era olunaku lwe namuwa lwe lwatuuka, yasooka n'okunkubira essimu ku makya. Nambuuza nti mukama wange, akalimu kali ke wansuubiza kakyaliwo? Kubanga akasente ako nakakubidde dda pulaani, nyamba buyambi oleme kukyusa mu ndowooza yo, akalimu okampe. Ko nze teweeraliikirira, tofaayo, akalimu kakyaliwo, kuba olunaku lwali Lwakutaano. Namugamba lindako ku weekend, ojja kujja tubikole bulungi nga tewali kye tweraliikirira, nga tetwakoze, onfunyise bulungi olubuto lwange. Omuvubuka yankeera ssaawa 1 ku makya angijusize, bambi yali yeetaaga ssente. Nambuuza nti kati njije ssaawa mmeka? Ko nze kati nkyebase, naye jangu ku ssaawa nga 4. Nange nayingirirawo ekinaabiro ne neekolako ne nnaabako. Ngamba omuvubuka ono yadde ngenda sasula musasule, tetuli mulaavu naye bw'anaasanga nga nansikiriza mpunya bulungi, naye ajja kunzina bulungi, ate naye ajja kunyumirwa. Era nesaako ka mekaapu, nensala bwonna obwoya, nagimutegekera gyagikole byonna by'ayagala. Ngenda okumaliriza okwekuba obuwoowo n'okwetegeka buli kimu, nga naye ali ku geeti eweeru. Olwo ankubidde essimu kyatuuse. Nagenda ne muggulirawo n'ayingira, naye muli nga neebuuza nti ddala naayima, bino ebintu omutali mukwano, ebyaddiiru obudiiru. Naawoomerwa nze, kubanga n'ebyabavubuka byali byantama, ebyabasajja byantama, bannenya omutima. Naye ku olwo neekaka ne nnyambala ne mini kye nali ndudde okwambala. Era omuvubuka bwe yayingira, bwe yansanga nyambadde mini ate nga yamanyira kundabira mu biwanvu, yangamba mukama wange, ng'olabika bulungi. Bulijjo olina ebisambi ebitukula bwe bityo.
Singa ne ku mulimu ojja bw'otyo, ko nze nedda. Bino mbyambalira waka embeera ku mulimu, ate guba mulimu. Ate n'omuvubuka yajja anyumye, ng'omanyi okuba nga ogenda kufuna miliyoni 3 mu ssaawa busaawa. Ate mu kusooka nali mmanyi tagenda zikkiriza kuba ali alabika bulungi bambi, naye okaavu bwamuleeta, kubanga omuntu okuteekamu enkwaso ze muveemu omwana we avudde mu ntumbwe ze. Nali manyi obukwakuliza ajja kussaawo bungi, nti ate omwana bw'azaalibwa ate kola bw'oti, naye byonna ebyo yali tabiriiko, yali ayagala ssente. Era twawandiika wansi ne mugamba bwe naaba nzadde omwana ono tomumanyi, tomuyinaako kasheya yadde naako, ate tomuyinaako luganda. Yakkiriza n'asayininga ne mukwasa ssente ze mu bbaasa, yazibala nga zeezo. N'agamba mukama wange essaawa yakutandika kati mulimu neeyanzizza, tutandikirewo. Era namugamba tewali buzibu, ssente ezo zonna zizo, ekyokkola okimanyi, olubuto ye Minsoni, ate omwana ajja kuba wange nzekka, tomumanyi, sikumanyi, tomumanyi. Era yasayininga bulungi, n'ensigaza kopi, naye n'atwala fotokopi ku lupapula olwo. Yali ndagaano, tontabaalanga siri kutabaala kasita nkusasudde kiwedde. Ekyaddirira omuvubuka yaŋŋamba nti kaakati tutandikirewo naye ssaamu ku buyimba, ssaamu ku kayimba ak'omukwano kuba environment ebuwa. Era nassaamu otuyimba twa Ziza Zioni, tuno tutambula empola. Naye ng'omuvubuka musanyufu bitya, alabye ku ssente. Ate mubikulidde nako ng'essanyu lya Mwoki wa Gonja. Era okumanya yasanyuka bambi, nange yanzina bulungi. Emmana yagikuba bulungi n'empoomerwa. Omanyi omusajja gwewawadde ku ssente bw'aba akuzina ajjayo n'ag'omubuto. Twasookera mu kaddansi, kulwamala okuteekako music yasembera nankwata squeeze ne tutandika ozzina mpola 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 mpola. Nze yali amanyi nti oba feelings zinaabula. Awo wennyini nga ndi mu kifuba kye tukyazina, nali ntandise obuulirawo enjawulo, okumanya ekitonde ekisajja kyagenda wala. Nga bwe tuzina bwankwatirira buli wamu, bwannyigaanyiga kabina, nga bwankiisinga, atambuliza engalo ze mu nviiri zange, nga tuli awo nno tuyimiridde tuzina mpola mpola nga bwe tukola ebyo. Kali akaseera kaali romantic bannange. Omuvubuka kye yava ŋŋamba nti naye nali lunaba kgenda mu maaso, katusooke twekebeze. Nze nali sikyabiriko, ng'omukwano gwanninye dda, ninda kimu omuvubuka ansulike, ankuba amasolo ammaliremu, nga sikyategeera, n'ebyokwekebeza sikyabiriko. Namugamba nti naye ate nga sinaawo wano kantu kakebera, tugenda kikola tutya? Kumbe omuvubuka yali ready, nga buli kimu yazze nakyo, n'obukebera bulina. Nga tumaze okwekebera, ffenna tukizudde nti tuli balamu, omuvubuka yankwata ku mukono nanga nti jangu, naye ate kijja kunyuma nnyo nga tuyingidde mu kisenge. Awo nange kyenava ŋŋenda ne nzigalawo ne tuyingira ekisenge ne mwana mulenzi. Naye mu kuyingira ekisenge omuvubuka twagenda asitudde mu bbanga. Naye simanyi nti omulenzi oyo asobola okunsitula, naye kyanneewuunyisa yambeba mpaka ku buliri, nga yakantuusa bw'ati ku buliri, yaggyamu engoye n'asigala mu bbokisa. N'aŋŋamba mukama wange, boosi, ŋŋenda kkakasa nti owoomerwa akaseera kano. Ko nze nedda, ebyo ebya boosi ebya mukama wange bya ku mulimu, ssaawa zino njagala ompite hani. Kati ebyo byonna omuvubuka annyumiikiriza, nga n'ebikolwa kw'otadde annywegera bwampeeweeta ate nga bwannyumiikiriza, nga bwampaana nti bulijjo mbeera mu bigoye biwanvu, naye mwewuunyisiza okuba nga ndi mulungi bwe ntyo mu ngoye ennyimpi. Yali mu bbokisa naye nga oguntu gwe guyimiridde nguwulira, bwe gugira ne gunkoonako, nga buli bwe yeenyeenya gunkoonako.
olwo ng'ate nze feeling zeeyongera. Kati ekyaddirira yanjigamu akawale kanne kano akajjamu n'angaziya amagulu. Yatandikirawo okukomba ebbakuli. Omwana kaakomba ebbakuli, kandeekaane, kandaajane. Omuvubuka yankomba ebbakuli nga bw'ayingizaayo olulimi n'akomba kungulu. Yagikomba ndaba abazungu 7. Osaaga. Olw'okuba kyali kivubuka kirungi nga nange muli nkyegombamu, tekyakikaluubiriza kunnyimisa. Era nagenda ne ntoberera nzenna, omusino ne guntujja ne gunnyimirira. Kati ekyaddirira yasooka kunzinira mu missionary ng'ali waggulu nze ndi wansi, naye ng'azina biri ebirumya ate nga binyuma. Bw'ayingiza omukira gubanga ogukutuuse ate n'aguggyayo ate n'aguzannyisiza kungulu ku matama ate n'aguzzaayo. Olw'okuba nga twali twekebezza nga ffenna tetulina kye tweraliikirira, yaggyamu bokisaayo n'agissa ebbali ng'ayimye, nga gwonna gumuyimiridde gulinga musumaali, n'agunsimba. Bannange twezina, nange namuwoomeseza, nasikina oba obuwoome buli oba ebigambo nabijjangawa. Obutuufu twezina ne tuwoomerwa, oba lwakubanga nali ndudde ozinibwa. Nze nawoomerwa byeyanzinanga byonna. Era yaŋŋamba nti boosi, mukama wange, ngenda kukuzina owoomerwe, sijja kumala nga tonamala. Ne mujjukiza nti naganye okumpita boosi, naawe mpita hani. Omwana oli yali yakuguka mu kiyitibwa okuzina emmana. Era awo yaŋŋambira nti omanyi, emikono mpulira gitandise okufuuwa, ky'okamu ompe ekkawozi. Saamukaluubiriza, yagenda omumala bw'atyo kyogera nga nakyuse dda, si ku buwoomi bwe nali mpulira. Omuvubuka yanfumita